Sunday from 7 p.m. to 8 p.m. with Hajjat Shania Kigozi. GTV for unity and development. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Abad abatulaba abatuwuliriza ku GTV, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubaniriza mu programu yaffe omukyalo musiramu. Programu yaffe nga bulijjo ebatusibwako Hajjat Shania Kigozi, mama abamulekwa. Era nga programu yaffe abapya abatweyunzeeko olunaku olwaleero ebeerayo buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 1 mpaka ku ssaawa 2 neddibwamu ku Friday oba olwokutaano okuva ssaawa 8 mpaka ssaawa 9. Programu eno ebeera ya kwempowering abakyala abasiraamu kubasomesa. Omukyalo omusiraamu ye maama w'eggwanga. Ensi webeera ng'erina maama atali mulungi n'ensi tejja kutereera. Nako lwaleero nine sister waffe Zaifa, mugenyi waffe ndowooza ye mutera okumulaba inshallah. Ngenda musaba ababuzeeko naye nga temwerabira Jilbab House, Ham Shopping Ground, Shop A99. Buuza Jilbab House mwewetaaga ebyabasiraamu byonna. Buwowo Jilbabs omukyala ali eyo. Ekituufu tulina kwambala hijab. Allah subhanahu wa ta'ala gye yatugamba abaami mujje mugulye bakyala bammwe engoye ebyobusiraamu bingi ebiriwo, perfumes n'ebirala bingi, amakanzu amalungi aga linen, buli kika kya kanzu kyonna tugirina. Ngenda saba sister Zaitun mu Zaifa ababuzeeko inshallah ta'ala, era straight agende ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero ng'omulamwa gwaffe okwekkakkanya. Omukyalo omusiraamu yekkakkanyiza atya mu society eri omwami we, eri umma awamu n'abaana be. Naam sister. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amanya Hudhaifa Zaitun bint Ahmad Abdul Wahid, msomesa ku Thamaratul Janna Girls Educational Center. Nga bulijjo ne sister wange neyanza okunkyazaako. Mashallah. Barakallahu fikum. Barakallah. Sister, tugende straight ku mulamwa gwaffe okwekkakkanya. Mulamwa gwaffe olwaleero tugenda kwogera ku nsonga ennene nnyo yadde abamu tugiyisaako amaaso. Naam. Ensonga gye bayita okwekkakkanya. Omulamwa gwa kwekkakkanya nti omuntu wekkakkanyiza otya, kiki kye bayita okwekkakkanya, era wekkakkanya otya ng'omuntu. Okwekkakkanya Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira okwekkakkanya. Omubaka Muhammad sallam nakkaatiriza okwekkakkanya nga tugamba omuntu yenna man tawadda'a rafa'ahu Allah. Omuntu yenna yekkakkanya Allah amusitula. Wa man takabbara, ate omuntu yenna yeesitula khadhalahu Allah, Allah amukkakkanya. So okwekkakkanya kya musiraamu era kikuutibwa nnyo mu Qur'an ne mu hadith okuba nti nno twekkakkanya. Okwekkakkanya kwe kutya sister, okwekkakkanya kwandibadde kutya kati nga ffe ku mulamwa gwaffe ogw'obusiraamu ng'oza kwandibadde nga kutya gw'oba okuwulira. Nze mba njogedda topic eno gw'oba ogitegeeranga otya? Entegeera yange eri nti Allah subhanahu wa ta'ala kyonna ky'aba akuwadde mu bulamu bwo, imma eyinza okuba beauty. Omukyala you're beautiful. Wekkakkanyiza atya n'obulungi bwo. Eyinza okuba Quran. Allah yakuwa Quran ogirina mu mutwe gwo. It does not mean nti olina Quran oli wa mujjana. Olina Quran already atayina Quran, yani atasomye Quran olina kumulinyirira. Oyinza okuba olinako elimu. Jukira elimu okumanya tekuggwaayo. Naye nojja tulabye abantu bangi nga bakozesa
ebitiibwa byabwe bye balina. Ayiwa Allah ekyo ekyengera kyabamuwadde okukakkanya abantu. N'akwata omuzindaalo n'ayogera ebigambo ebyesittaza. Abantu abamulabirako bamulabanga omumanyi. N'ayogera ebigambo ebinene. N'avumira abantu ku mizindaalo. So that's the way I understand okwekkakkanya. Newe buba bugagga sister nti Allah akuwaddemu kasente. Si gwe olina otegerera famire yo. Si gwe olina okubeera nga oli mwana gwe muto Allah akusukulumiza mu banno naye gwe n'owulira nti no gwe olina okubeera nga gwe mugezi ku buli omu. N'abazadde abazadde bangi balina abaana balina ssente ng'abaana be basalawo. Omuzadde tasalawo. Ffenna tulina meeting zirina kutuula nga gundi atuuse. Gundi kyasalawo kiba tekisalawo. So nze nabo oyo muntu aba teyekkakkanyiza ng'obusiraamu bwe butugamba. Neyanziza entegera gyotegeramu ekintu ekyo yentegera gyentegeramu kino ekintu ensonga eno kulw'ensonga nyenza okuleeta omulamwa guno tulidde embeera nnyingi essaawa zino kitulidde mu saidi ya mukyala musiraamu naye ensonga eno egenda kubuna abantu ffenna naddala ffe abasitudde ebbendera ya busiraamu mu Uganda. Nolaba Seeka Allah asonyiwe nolaba Seeka nayimira ku kituutu n'avuma Seeka gundi. Ayiwa okitegedde nolaba Seeka nayimira ku kituuti n'avuma Seeka gundi. Oli n'avaayo n'agamba kanvume gundi omukulembeze gundi. Naye nga Allah n'okweddamu ilimu zaabe nga buli omu alina omumanyi gwe yajjako ilimu. Oli najja n'agamba oyo yayogedde kifu ono yayogedde naye nga bakozesa muzinda. Mwasomerawa gwasomera Madiina ffe twasomera Sheeka kyoyo nze muli mpulira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakikola okumanya omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakakkanyanga. Lumu walimu ng'atambula mu kkubo atambula nasinkana omukyala omukulu nga yeetisse enkuuze amugamba omukyala n'amugamba naye mwana wange webale kunnyambako omubaka Muhammad yamba omukyala oyo mwana gwe amaye bale kunnyambako wamatoberanga kano akasajja ke batugambye akazze mu Makka akali mu kutwononera bakatonda baffe kano akasajja akali mu n'akavuma. Yes. Omusajja mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatuuka yasitula ebintu ebyo mu mpolampola yagenda paka ku mulyango gwe bwe yatuuka n'amugamba omusajja oyo gubadde ogerako yenze. Omukyala immediately yakola ki yatoola shahada n'agamba ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Amakulu nti mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasikanya abantu olw'okwekkakkanya kwe n'abassa mu busiraamu. Olw'okweza ki olw'okwekkakkanya kwe n'abazza mu ki busiraamu. Tugenda kwekkakkanya mu nsonga nnyingi. Essaawa tuli ku mulamwa gwa mukyala mu ki busiraamu. Katugende ku mukyala omusiraamu. Mukyala omusiraamu mu maka gwandikkakkanyizza otya? Hajjat Shania ndikugwe kati. Yes, Allah akusukuliza maali. Akuwadde omwami emaali ye eryawo mutawasita nga singa asanga omwana wali ku kkubo atalina gy'ali n'amuwasa aba mugagga. Ate bw'asanga Hajjat Shania umma Uganda agamba mpasizza bifeekeera anti oba tukitegeera yadde omugagga ye Allah subhanahu wa ta'ala okitegeera. Wandikkakkanyizza otya ku mwami wo wamu n'okuba maybe omusinga financially sente ezo okitegedde maybe ovuga emmotoka gy'ovuga ng'esinga eyiye almost obukadde bwo buubwo ogenda mukkakkanya otya olina giya ezikkakkana wansi n'ofukamira olina giya ezimugamba mwami wange tofaayo ngenda kuwa milioni 10 tambula olimbi tofaayo olina omutima ogwo gukakkana oba nagamba yeggwe Shania lwaki oyingidde wano leeti n'ogamba I'm sorry mwami wange naye mbadde lwa nsonga gundi ne gundi olina amaanyi ago Allah subhanahu wa ta'ala kwegamba tukatukiza ku mukyalo muki kati leero gwe Shania yeggwe leero nze Hudhaifa omwami wange ozze ndibudira wasamatul janna oŋŋamba nnyabo tolina kufuluma olwaleero n'okugamba essebo agambira mu maka ago ssebo nze nvaawo wano nvaawo kuba wange wano wange bw'oba onfuga nfugire ewuwo mpa amaka ago hasbunallah ni'mal twekkakkanyizza tutya mu mbeera eyo. I think kati nga tutwala ku example yaffe ku Khadija radiyallahu anha nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagenda omuwasa nga Khadija asinga omubaka ani eddaala yekkakkanyanga atya era ffe tulina kwekkakkanya tutya ffe. Ekyensuubira nti nze
abakyala mwenna abali eyo abatulaba mutye Allah tutye Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yakuwadde oyo omwami omusindisi w'ekigaali yakuwadde omwami avuga bodaboda yakuwadde omwami avuga taxi yakuwadde buli omu gw'omanyi omwami gw'olina ate Allah yalina powers ezimukujjako omukyala yenna ekitiibwa kye ne woba oli bilioneya kubeera ng'oli mufumbo ng'olina omwami toyina wogenda kakasa nsi nti nze am a powerful woman nga toyina mwami kawe bannabyabufuzi bannabyabufuzi obalaba bwagenda osaba akalulu kibasooka omubuuza who is your husband n'omusajja alina okuleeta omukyala we era balimba n'okulimba batannawasa so ku mukyala omusiraamu mutye Allah subhanahu wa ta'ala kyekyatebwawo kitiibwa kye tulina okumanya ffe ng'abakyala basiraamu si ffe tusoose okufuna ssente waliyo abagagga abakusinga tulina abantu betulabirako examples nnene president we Tanzania I think she's a third or fourth wife naye mukyala mugonvu eri omwami we ani ayinza otuukako ekyo ekitiibwa okubeera nga gwe ofuga edduniya yonna naye olina ate ekyewunyisa ffe abakyala oyinza okuba nga tolina mugagga kuba omugagga mutegeera kirala omugagga omukyala manyi nti mugagga nga olaba maama Khadija radiyallahu anha nti yalina powers eziteeka yalina obugagga bwe yasobola okuyinsa okubeera nga ateeka mu umma tali bugagga businga obwo gwe obugagga bw'akamotoka ovuga ka RAV4 olina ka Harrier simanyi olina Sienta oba si bugagga lwaki kakamotoka kasaanawo anytime oyinza nokuba kafuna makubo makyamu naye abakyala batusookawo babeeranga bagagga nga balina assets nga ate assets ezo bazikwata ne baziwaayo n'eri umma kyabugagga kyekisinga ekyo obadde okimanyi nti amaka ennaku zino gasobola okuvaawo olwokubanga omukyala adigradinze omusajja we n'amulaba nga ye mulungi maybe nga anti abakazi twerabira sister nti omusajja ne waabeera yenkana tolaba muno wali abakyala betulaba nti alina ssente yawasa ffe tukitwala nti yawasa omuvubuka oba yawasa omwami aba teyamuwasa era final obufumbo obugaana bwe biba nga papases zaali zaki abo abakyala ojja musanga nga gwe mulengera oyinza omulamu alina omuvubuka naye ng'afuuka mukyala wekituuka ku mwami we amudefendinga that is number one takakkanya mwami we imma eri mikwano gye imma eri famire mulimu abakyala Allah basaasira nze kati I cannot go to my family ne mbagala neegulidde emmotoka why it is my husband omwami wange yagiguze okumuwa ekitiibwa lwaki njagala ekitiibwa ky'omwami wange omwami wange yankoledde kino ovaako ki ovaako ki ng'oweseza bbaawe ekiti kuba waliwo ate ffe abakyala abaami bingi batukolera naye tetubyogera because twagala okukakkanya abaami baffe naye abaami abo babeera basanyufu nnyo nga tubawadde ekitiibwa kya Allah subhanahu wa ta'ala kyo ne wooba oli mugagga sisita ndaba nampuliriza nga toyina mwami toyina bugagga toyina kitiibwa toyina kyoli kyonna nti era omuntu otulabye bangi mu social media nga balina sente final amaliriza alina omwami sente ezo zandibadde zimumalira essaawa eno twalagaye nti abeera n'omwami olw'ensonga ezimu bezimu naye ojja kwesanga nga waliyo methods omuntu zasobola okukozesa okufuna omwana lwaki tazifuna so twetaaga abaami kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yabatonda nga beba kawamuna gye tuli mu Luganda bakyogera aiwa wetaaga okubeera mu umbrella y'omwami you feel that comfort because time etuuka nga tokyasobola kubeera n'aba brothers bo waliwo limited ayiwa tokyasobola kubeera na taatawo ng'olina kubeera genda wa taata kumulabako kutambula naye nga weetaaga husband that you can lean on mutima gwo nga tosobola dejja tulira muganda wa thank you so much so nze mmaliza ngamba abakyala mutye Allah mumanye ennaku mu nnaku tugenda musisinkana ajja kubuza eri omwami wo kuba omwami oyo womufumbirwa ejja naayo eba evudde mu maaso g'abazadde be ngezze mu bigere bye naye woomuyisa obubi ate mostly sister abaami baffe bakkakkanyizibwa nnyo nga bawasizza yogera ku point eyo
abakyala ayiwa respect kati awo gambye twekkakkanye ffe abakyala okitegedde ebiseera ebisinga ffe abakyala tulina ekintu ekituwaga naddala omusajja nga wasizza ojja kwogera buli kyama kye mwali mukoze agamba osobola nogamba nze kanobe nange nja kufuna omulala ekintu ekyo Allah yakiragira yakibakkiriza yabata okitegedde naye mu kutaakwe era nekifuka kigezo kyaffe nga ffe abakyala okitegedde kati gwe omukyala awantu awo wekkakkanyizaawo otya okulaba nti oyitawo nga tonyirizaamu Allah ate nga nomwangu tomukakkanyiza sooka wesse ku ddala yogamba nti nno saawa yonna ndi kitonde ngenda kufa ekyo kijja kwanguyiza nnyo obulamu saawa yonna omusajja ono gwembubira gwenyombesa gwenvuma gwenzikakkanyiza gwenyambudde mu famiri kitonde kijja kuba wali nga kiringa kitooke kyebase wansi naawe kenyini omuleka ate ffe abasigadde manyi wetugamba kale mukyala wo yafa lwaki towasa mukyala yafadde ennaku giveeko kola ki waswa oba kitegedde so kati tulina okuba subhanallah tulina okuba nga tweyambaza ekigambo kiri nti nno hatha liduniya bino bintu bya duniya nowekkakkanya byewabyogedde bena Allah jabikuwamu okolaki okukutaasa n'otakola ki n'otabyogera oba ndi wadhihawo nti omukyala yenna ye bakugattako fuba nnyo okulaba nti wekkakkanya mu kiseera ekyo anti Allah subhanahu wa ta'ala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugamba inna sabra inda sadamati al-ula sabra bagirabirawa tugamba naye katugumiikiriza tunakola ki ng'omaze okuvuma ensi yonna omaze okumugeeya buli wamu abakyala mukakkanya abaami mikwano ate nno si mukibakyala abantu we balaba omwami wo bamwambula subhanallah yes sheekha ayambala bulungi oba anyambala essuuti ye oba essaati ye naye abakyala mwambula abaami bammwe n'omunyumya mpaka eby'omu kisenge kati eyo ensobi eyo kati nno kankubulya sisita wange eyo ensobi eri ku bakyala ffenna manyi lwakigamba nti ffenna kubanga omukyala waaba anyiize ffenna bwe tuba tunyiize tuvaako kale amagezi gali agagamba nti ono omuntu nja muddira enkya lwaki si ffenna sisita ndagamba ffenna lwa nsonga nti ffenna tunyiiga mu maka okitegeera ng'ate olina gw'oddukirako kati saawa eyo omuntu nga bakugase ate abamu tebatugattangako okitegedde sigenda kwewaana kubanga n'enkya bijja okitegeera naye buli gwe baali bagasseeko ekyo ekigezo akifuna kaabe era nga bagamba nti oba oyagala okukakasa omukyala imaani ye entuufu mugatteko kakase okwakkakanya kwe kwalina oba ddala kwa ddala okitegeera awo egamba nti ffenna abakyala kubanga oba tonnagezesebwa na kintu kinene nnyo tonnagezesebwa sisita obanga tekinnakutuukako kitegeeza tonnategeera imaani yo weyimiridde sisita kankuveeko onvuddeko naye lwe balukugattako awo ojja okumanya okwakkakkanya kyeki kubanga essaawa eyo wotandika okugamba n'omusajja ono aleka akoze kyema ntanjagala kasita kayigiramu ako kiba kiwedde kasita Allah bw'atakutaasa kiba kiyereka kigamba baganda bange nti weeteekamu ango nti saa yonna nfa osanga Allah anakwerabiza biri oba ntegedde nti kasita kayingiramu osanga batitanjagala ekitegeeza abadde andyamu olukwe anti tutandika okukola olaba omwami omukyala yamufuma emyaka 2 emabega okitegedde kati nowaliwo abagwa ku kigezo ekyo abanene nga wangadde mwami emyaka aga namuzaako awo ku myaka 25 naye ngaoyo aba agumiikiriza mu kugumiikiriza kwe bamugattako era naye anyiiga omwami wekyengamba ngaba agumiikiriza abaami batugattako mu myaka 3 nayogera okuva bye batandika nga bakafumbibwa oyo gwola nanfumba talina na kitanda okitegedde nayogera gyoli ye yakigula just no kiri kiba kigezo okitegedde ekijja kyowulira ekijja kati mulimu abagamba nti omwami wange nawasa nnoba oli agamba nti sifumbala munnange naye sisita tudde mu mazima obufumbo bunyuma gwosanzeeyo
obufumbo nga tontala mufumbo siiti nga tebakusanzeeyo ekyekigezo sister nze obufumbo nze nalinga nga nkyali muwala nagamba nga nnyo bakadde bange temufumbiza ku musajja alina omukyala naye ate nze benjagala mbeera ennamba nyamanye nti no nze mmazeeyo ennamba nga nze kyempulira ngamba nze muli mpulira bannange bwe bajja nsobola obbaniriza obulungi naye sure amwayinda nti ngenda kusanga abalungi eyo that was my fear okitegedde naye nga era tekiŋŋaana kuba okimanyi sisi okyobeera mu bufumbo ng'omwami wo si problem naye nga bajja bwe ye problem ekyo okimanyi nga muli mu bufumbo tolina buzibu na mwami wo oli very happy naye nga abakyala bakulwanyisa anti kyekyegamba nti kwe bayita okwekkakkanya awo wekkakkanyizaawo otya ku bakyala banna abakulwanyisa awo nze nti nze nyongera kulabirira mwami wammwe mmwe ne mulwana entalo zammwe kati mu kulwana entalo zammwe gwolina kukwekkakkanya nga oggalawo mumwa weta sukuutu nti bo bavume gwe sigala ng'oli mukkakkamu very good oli bwajja n'akuvuma ng'osirikawo bakubira essimu ng'osirikawo bakuweza whatsapp balikumusalamu tomwongerako so that osigala oli muki nti Allah subhanahu wa ta'ala yetusuubiza tusitula amadaala nga twekkakkanyiza kubanga tugamba ne bwona ezitoya butosobola dde kwenkana lusozi buwanvu ate tosobola na kumenya mu nsi kwasaamu nsi mu buso bw'oyagala okola ki because bakugaseeko okitegedde so nze kusaidi yange omukyalo omusiraamu mba nja kukukuutira nnyo okukkakkana edde topiki eno etutwala wonna ogenda ku mulimu kati gw'oli boosi w'abantu mukozi wo najja nakugamba Hajjat lwaki sente zange oluddewo zimpa nakuwozaayoza nga bwebyetaaga sobola nakuwoza kati awo imma ne mutambula mwenna oba n'ogamba abula njozi osirikawo newekakkanyiza mu biseera ye naawe neyewulira nga ali down kati ngola abantu bano abeewereza ebigambo ku mpewo togenda wala nze kankuwa example ffe tulina abantu abatufighting ate tubamanyi naye tetubalumbanga nako batuteeka mu mawulire ne bakuleetingawo story tetubaddangamu oddako ne wabbali noga ya rabbi luŋŋamya omuntu oyo nga malayika tennamuna mwoyo kuba ali ku linnyalo takumanyi byayogerako biri false newekkakkanya ekyewuunyisa Allah ye n'ayongera kukasuka ate bwamala okukasuka kirinakwongerayo gy'oli n'akomawo neyeetonda naye nga erinnya alizanyirako publicale as a private tomunyeza nako tomunoonyeza so I think nti fe tunaasigala nga tuliwe tuti Allah ajja kumalira ensonga zaffe omubaka Muhammad sallam aberinga alwana entalo ze yatuulako wansi n'ateesaako n'abakureisha abo abaali bamulwanyisa n'abatuusa nabo bamugamba twagatuseewo enkwatagana nga bolaba nti kati entalo zizze nagamba tutekewo oba endagaano nti ffennaffe yenna omuntu yenna asiraamuka mu basiraamu ava mu basiraamu najja eno ewaffe tetumuzza gy'oli n'agamba ne bagamba nti yenna omuntu ovudde mu bakuleeki najja mu basiraamu naffe tulina omumuzzaayo mulina omumuzza nga yali endagaano kati waabwe omubaka Muhammad sallama n'agikkiriza naye kakanya kwaki basahaba yamugamba naye ya rasulallah kiki lwaki obakkiriza n'abagamba nti omuntu avudde mu busiraamu najja gyeri najja gyetuli ne tumuzzaayo oyo Allah ali wansi wa Allah ajja mmukuuma ate omuntu yenna avudde gye tuli n'alokoka oba n'akola ki n'agenda abatali basiraamu Allah amututaasiza naye nga bali bazadde okuva ku waya bagamba nedda lwaki omuntu waffe okitegedde nti mukwekkakkanya Allah subhanahu wa ta'ala akutaasa ebintu bingi bw'olaba ekintu tosobola kirwanyisa avayo sirika avayo kola ki sirika nze ngenda kwogera ensonga eno ngenda giyisawo yadde y'abakyala ngenda kuutira abaami baffe ababeera ku mpewo ne beewereza ne bekasukira zibbomu mbadde nsaba singa obaawo ensonga eba tetegerekese ku muntu munno oba genda omusinkane sister just be direct eno message yaffe eri bamasheekhe baffe bamasheekhe b'omu Uganda tubasaba bakama baffe abamu tulina sectors zetulimu nga tulwana busiraamu bukoleki bugatte bukwatagane naye mmwe bakama baffe abamanyi
we mudda ku mpewo ne mbeera nga mweweereza ono aweereza omulala n'akwata omuzindalo n'aweereza ne mulaba sheekhe waliwo sheekhe yakoze ensobi naawe nojja n'okola ki naye nga Allah subhanahu wa ta'ala babikkiridde bubikkirizi singa Allah abikula amasimu gammwe ebiki byemukola message eziri mu masimu gammwe singa Allah akeera n'akwambula oyinza okubulwa wonywa amazzi twekakkanye mu bitiibwa byonna Allah subhanahu wa ta'ala by'abatuwadde publicity kuba publicity is nothing sister oyinza obeera mu public abantu ne bakuwanika n'ofuna views wallahi tezirina views zigenda kutwala kubanga views ezo ziyinza either okwonoonera obulamu bwo famire yo bakyala bo nga omwana wo ne waalikula naga nti ono mwana wa sheekhe gundi agamba nga tena obusiraamu obulonedde abamu tuli mu dduniya muno naye nga tutambulira ku ebyo bazadde baffe bye bakola ki bye bakola nga bw'ova ino gamba nva mu famire ya sheekhe nkanja abantu tebeewunya na biki byokola naye nga waliyo famire zetumanyi nti ze nva mu famire eno ng'abantu tajja nakukkiriza kutuula mu ofiisi ye so tusaba abasheekhe baffe abalungi ab'ebitiibwa mutuyambeko twekakkanye Allah subhanahu wa ta'ala yabatuwa n'abateeka gye batedde abamu ne musoma ilimu eyo gye mwasoma yonna gye mwasoma mugireete ng'egatta busiraamu mubeere bakkakkamu oba fem beera sigala ng'oli bakoleyo lajina y'abashuyukh bakolera lajina y'abashuyukh egatta basheekh nti sheekh aba akoze ensobi bamuyite mu mpolampola boogere naye mu meeting nti eno etteeka terikola ki terigikkiza dani okwekola ki oba n'ogamba nti banvuma batya oyo yansomesa bannange ebintu byakusomesagana ebintu byakubalaga kutuusa busiraamu eri Allah subhanahu wa ta'ala fenna target yemu fenna tukakanye naffe abatwala amasomero omuzadde asobola okujja kusoma n'ovuma omuzadde ssebo n'omuvuma musiraamu ngazze mu ssomero lya busiraamu n'omuvuma olwakubanga talina kusasula fees katuweneko katono sister inshallah mukuwummulako then tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri jjajja wange Haji Musa Kikabi nkimanyi kwoli ondaba mikwano gyange mwenna Amina Kalanzi Hanifa and everyone bajjajja bange abalungi bataata bange mwenna abafamily ya Shenkanji nkimanyi mubeera ku eno program temugivaako ne bamama wange abalungi mama Sharifa mama Nalongo n'abalala mwenna mama wenna Wanswa mama Lamula mbagala nnyo inshallah katugendeko mu kuwummulako then tukomewo kankwanjulire aba Jilbab House balina buli kalonda yenna akwatagana n'ebyobusiraamu tutunda sharia abaya takshi dresses jilbabs perfumes okuva mu UAE ekanzu eza buli kika enkofiira ez'obusiraamu tukuba hena tutunda n'okusiba ebirabo Quran ez'oluzungu n'oluganda obukaaya okuva mu mawanga ag'enjawulo casual dresses atwetaaze tuli ku Ham Shopping Grounds Nakivubo ku mwaliro kwa New Sharia World room number N99 oba tukubire ku simu noti 7 noti emu 57 44 47 oba noti 786 22 43 98 beba Jilbab House. Omukyala oyagala okweyongera okuyiga obusiraamu bwo oyagala okusomesebwa abakugu mu ddiini era okufuna ebyokuyiga mu busiraamu bwo tosubwa program omukyala omusiraamu wano ku GTV ne Hajjat Shania Kigozi Mother of Orphans buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 1 mpaka 2 ez'ekiro ng'oyiga okuguka era ofuna ebyokulabirako ku ngeri omukyala omusiraamu gy'asaanidde okutambula mu lugendo lw'eddiini saako obulamu bw'ensi wano ku GTV ng'ekutuusibwako Jilbab House bulijjo tova ku GTV n'omukyalo omusiraamu.
bakulisaayo mu kuwummulako kwaffe mwebale kubeerako mwebale kutuwuliza banaye tuli basiimu mpisaawo akalango kano mbasaba basiraamu mwenna TV yaffe kati yeeyongeddeko districts ez'enjawulo mu Uganda tetulina ssente ze tugoba tubasaba muleete obulango ku TV yaffe tupromoting eddaawa TV yaffe programs zeweereza teziriko byesittaza olinayo bizinensi yo aga ogipromotinga temutya ssente zaffe ensaamusaamu jangu wano ku Supreme Council obuze offices za GTV bambi osobola okujja tulabe nga tupromotinga ddaawa kkiriza nti bizinensi yo ekitono ky'oba waddeyo okuteeka mu ddaawa it is part of sadaka tujalia Allah subhanahu wa ta'ala sadaka eyoza amazambi ago getukola mu businesses nyingi mulimu okulimba mulimu riba mulimu bingi bye mukola naye oba waddeyo no supporting a dawa trust me Allah will bless your business saba Allah subhanahu wa ta'ala abawe mu businesses zammwe abaana abeera bakoze eki baze okutujoininga tubadde tuli ku mulamwa gwaffe ogwa okwekakkanya sister tudde mirimu tulina emirimu gyanjawulo ng'ojasanga abantu abamu babadde obukulembeze naye nga bakozi banne baba bakozi banno jasobola kuba nti Allah gwaba akuwadde obukulembeze I hate even the word boss kuba abantu bawangaala nabo tosobola kugamba nti no gojja kukola ebintu byonna which means you need them obeetaaga nabo bakola ki bakwetaaga omuntu yandekakkanyiza atya ku mulimu yandihandoliza atya abakozi banne yandihandoliza atya bakama be awamu n'abo abantu be baweereza nebaza Allah subhanahu wa ta'ala okumpa kakisa kano kuba nti nkomyewo nate sister ekizibu kye tulina ffenna abanadamu buli muntu watuuka watuuse muli abawulira nti aweddeyo bw'atyo Allah we yatonda mwanadamu tugamba yatuwa kaliri nnyo ku maali mu maali yatuwa katono nnyo yatutoolerako nkoye example yagamba mu hadithi ya hadithi empanvu eyo gamba ya ibadi agamba singa abaddu bange mwenna mwegatta for example ku Sahara emu for example nga tugamba Uganda yonna abantu bonna bayimidde wansi mu Uganda basaba Allah subhanahu wa ta'ala abawe akola ki abawe Allah n'agamba mwenna nembawa kyonna kyembawadde buli omu kyasabye nekola ki nekimuwa ma naqasa dhalika mimma indi tekina kyo kikendeza gyendi mu byennina byonna illa kama yanqusu al-mikhya idha udkhila al-bahr okujjako nga bwolaba empiso eyakatuli k'empiso okamanyi bwokayingiza mu mazzi okalaba bwokajjayo okalaba otuzi otujjako otulaba obuzi obwo obulimu obulaba obutono bwe bwenkana obugagga bwe baba tuwadde fenna obugagga betulina kati twaki twebatira subhanallah soka wetunula bwolabe nti nno ti Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba nfudde boss bw'aba nfudde omukulembeze w'abantu w'ebitonde bye anfudde mbeere nga mbasitukako kubakkakkanya oba nga mbasitukako just kubagayidinga abantu bangi subhanallah Allah abawadde mayi ne basuka ate n'abakkakkanya nga boolaba omuntu wava mubire n'agwa ku ttaka nga tamuwadde nawakwekwatira kitegeeza nti emaali eyo eri temporary nga si yamuduuka erimu yes twali tulinaye tugenza okugula naye nasangawo bakozi omukyala yava eri yajja leeti saawa nduzanga 7-8 mukama waabwe nze ndaba buli kimu kiri bulungi buli kimu kiri organized yatandikira ku kkubo n'abavuma ebintu byonna tebinaterera ng'alinga oba aliko stress nembuza omuwala eno elife gyemuwangaaliramu nemugamba mpulira njagala kwogera na mukama wammwe kinaabayisa bubi naga Hajjat oba otuyambye nnyo nsemberera omukyala nemugamba nkubulyeko mukwano nsaba tunyumyemu ng'abakyala saagala ontwale bubi nkusaba naye nsaba just ontegeere nemugamba olaba Katonda okuwa n'osobola okufuna omukozi abantu abo boolaba kyobawa wano balina
abakiryako oba abakiriko emabega. Yeah. Trust me. Buli muntu alya ku 10 kino kyowa abakozi bano ofuna empeera. Oba Katonda, that's why akwadde business ennungi bweti. Namugana y'abantu bano buli wono bakwasa obiwe bati ojjako era nga bakubba. Ojjako era nga naffe tebakyatuwa keya. Bwe tujja wano buli omu teyeefiirayo because obakkakkanya. Namugana naye nkusaba abantu bano nabo balina abantu abayita maama, ababayita taata. Bamanya mama afa akomyewo ne baba happy. Taata akomyewo kuba mwalimu n'abasajja. Taata akomyewo ne bamuwa respect. Naye engeri gy'obayisaamu ndaba si nnungi. Yangamba Hajjat gwe tomanya abo baana. Abo abaana balekanya oba tewagambyeko. Era abantu abasinga abayisha bebatubogera. Ngubagambye na bukkakkamu. Okubeera mukulembeze. Tekitegeeza nti olina bbeera n'ebboggo. Kuba omuntu mukulu munno kyanjawulo ku mwana omuto. Osobola boggolera omwana omuto because oyagala atereeze. Naye omuntu omukulu kuba kutegeeragana. Alina amagezi ge gategeera. Kati sister okimanyi nti omuntu oyo omu ayinza okuba esababu mu bizinesi yo nga bamuyamba. Alina naye balabirira abalala Allah na blessinga business yo. Oba oli awo oyinza omuyisa obubi n'ava mu kampani yo n'agenda n'ebikolimo abamu temusasula bantu n'akolimira bwe yali eri waggulu Allah n'akasuka wansi. N'ogenda mu kifo kimu n'osanga bosi ng'oluyingira bw'ati buli muntu n'asooka n'agwa cover. Kitwale ku waka taata. Taata akomyewo bataata bangi abali awo mutulaba mudde waka tuba ku bunkenke. Atandikira ku geeti lwaki geeti teriko kufulula oluggi olufaanana naye nga subhanallah tamanyi mukyala biki byayisemu. Bataata abo mu 10 kambawolereze mu 10 bali 20 naye bamaama mu 10 bali 8. Mama aleeta okulewa. Allahu akbar sister gotobeera nga kumba mama. Oleka tofuna nko chance owangaira ku mama we yennyini akuzaala. Banayo okukakanya kiri kikulu. N'okuba ku bantu b'owangaira nabo mu nyumba peace kiri kikulu. N'okuba ku bantu b'okulembera peace kiri kikulu. Omuntu n'akolera nga akolera lwa mutima. The fact is sister, olabika towangalangako na muntu outside your family. Nkuwa example endala sister. Nyina omuntu yangamba sister we mama abwe we yafa yaja n'atunuulira maiti n'amugamba kandeeta example nti Zaitun tabala akuwa obuwangazi obulimu khairi ya rabbi. Amen ya rabbi. N'amugamba Zaituni naawe ofudde omwana abuuza maama wa muzaala naawe ofudde naye ng'omwana yava ewaka lwa tocha ya maama n'agenda ne yeefumbiza ebyokusoma n'abivaako n'agenda naga ekintu tembufumbo at 14 years 14 or 16 ekinzijja ewaka tocha ya maama bukambwe bwa maama naye bwe yajja n'atunulira maama we ekigambo ng'ono ga maama wange afudde weewuunye yagamba naawe ofudde Allah akukakkanyiza kwegamba omuntu kitegeeza nti wali olowooza tolisirikako ayiwa kyekiri kyolese nti sometimes bamama tufuuka ekirala ate wali bamama nga step abaana baalina si babe sister nze sijja kulimba kati ndi musomi kati olaba nze mpangalira mu bayizi b'essomero abaana abo lwotufuna akacyansi n'oyimyako bulungi nabo olina emboozi zojjayo mbalinamu nyina bangi ate nze bamulekwa agamba mami I'm not going back home. No, why don't you go back home? Nagamba I'm happy at school ate waka nkola. Ku 10 20 bamama ku 10 baki so guno omulamba gutukwatako nnyo kwa mama zali baki bataata obontegedde sister nnyo n'amaanyi nina omwana nze gwe mmanyi mama yamusuza ebweru lwakubuza kadomola ka butto akakalu akadomola ka butto akakalu omwana omuwala nasula ebweru ladies bo tulina mitima gyankanawa yamusuza wabweru just kadomola ka butto akakalu tewalaba video etambula omwana mama najja step mother nayira omwana wa munne mu bwereere amazzi agoocha it is because omwana azza kusaba fees wa kitaawe okitegedde ladies twekakkanyeeko mu batufuga yebe neebwe afuga wafuna omukozi ewaka Enzo gama afunye ensi yonna obugagga bw'ensi yonna bumwambadde ye ng'omuntu omu olwokubanga amusasula emitwalo 3
olwokubanga nsase emitwalo 5 emitwalo 5 isa sente bannange kikyesenza kudda onolangira omwana nti nkuwa emitwalo 5 okitegedde ffe twali emyaka 2 agayiseeyo nga tusobola abantu mikoze emitwalo 5 up to now ebintu birinnye bw'okyagaba omwana mu muntu ate n'otandika n'omulangira ku mitwalo 5 egyo nyini n'otandika n'omuvumira n'emmere gy'alya my dear gwe osooka otulina ku mulimu gwe bakuwa sente mmeka bakuwadde kadde bubiri bakuwadde allowance sente mmeka bakuwadde ennyumba bakuwadde eddwaliro Sheikh yasomesa n'atugamba nti mwabalina abakozi singa omuntu yandibadde teyeegomba beera na mukozi waka abakyala mumpulirize n'agamba nti omukyala omukozi bw'ajja ewaka mukkaanya nyina abaana 2 kusimula nyumba kwoza bintu kufumba mmere n'omuwa emirimu n'agamba okay oba gwe n'omuganyira emitwalo 5 n'agamba lwaki tompadde 7 nti nyina 6 nti kale kankole omaze omumenyera ki kino kigenda eri bakyala nsaba mukimanye temukimanyi naye njagala mukimanye Sheikh olwasomesa n'agamba nti bw'okyaza omugenyi oba sisita wo oba aniiwo omukozi ono n'akola extra work oba amwoleze nga temwakikaanyaako nti ntera okyaza wano abagenyi awe tuba nabo bayambako kati omugenyi oyo bw'ajja buli extra work omuwala gy'akola oba olina omusasula kikukakatako era agenda kuba kubanja ensonga endala we mubanga mwakkaanya nti kino kimu kyogenda okukola toyina right ekwata mukozi musitula omutwale wa maama wo naye akolereyo emirimu mwakkaanya mirimu gyawa bw'oba mwakkaanya nti nyina abaana 2 ewaka naye mu expecting nsuubirayo okuzaala ate omwami wo n'agenda n'azaalako wabbali obaani ne baleeta extra kids at home olina okuddamu otula n'omukozi wo tufunye extra olaba nkwongeremu mmeka oba nkusaba ngenda leetayo omwana kusaba n'omwana ngo amalo kikkiriza naye bw'obanga omukozi we tomusasudde extra ze ogenda sigala omukozeeko dhulumu era ku yaumul kiyama ajja kubanja sente ze ate n'otakoma ku ekyo obutamwongera sente n'ogattako n'omuntu okyalinga olwokubanga ofamira mu mmotoka olwokubanga oli mu nnyumba yo gye bazimba olwokubanga bambi oli omwana babakuba nawulira nti waliyo n'abakuba ba maidi n'okwata kiboko n'omukuba that kind of life abakazi gye tweteekamu ne tutekakkanyaako Allah subhanahu wa ta'ala agenda tupanishinga obi ate ebyo benyi betukola bijja tuddira fefenyi saba Allah tubala bamba n'amaka gaabwe yes omukozi nno bo bekkakkanya bwe n'oyamba olyawo saizo reality yampisa entuufu kyobola abamu batubbyeko n'amaka omwami n'atunuulira nga gwe oli wa boggo maidi mukakkamu n'agamba ye lwaki buli ojjula emmere ye gwe lwaki ojjuddemu omwami omujjudde bubi ngamba nze abakyala nkibaddamu maidi gw'olina mukyala nga ggwe ate akantu ako kakozesa wallahi talina mwami eyakiŋŋamba omwami omu yakiŋŋamba nti Hajjat kyoba olina okumanya maidi ayina linnya nti maidi but she can be a good wife than any other person gwe omukyala ali eyo atulaba omwami wo ne waaba ne maid tagenda kubeerako kifaananyi kimutambuddeko nti maid asobola omuwasa n'aba mukyala we n'afuuka mujjawo enjawulo eriwo eri kimu nti ono mukozi wo naye tewali kyanjawulo buli kyolina ku boda kirina emirimu gyonna gy'okolera omwami wo asobola ogimukolera n'okusinga gwe so tubeere bakkakkamu gye tuli oyinza n'okwesanga nga namuyonjo okusinga gwe buli kimu n'emmere ng'amanyi okufumula okusinga kati bw'oba nga towekakkanyiza eri muntu oyo sometimes n'ekisa ki okimanyi twaliyo omukozi omwami wo gwayinza n'okugambako n'agamba anti baawo yagoze kino wekiti neebeera ng'omuboggolera ajja kukukuta n'omwami amutwale sinakukuta agenda nakubako ne maama nti maama owaaye nafunye ekyansi omwami yankwanye ate ngenda kukkiriza naye okimanyi ate mamu akwatibwa ekisa n'agamba anti ampisa bulungi siyinza mukola kintu kino kikyamu either n'akwata ekkubo n'abaviira oba okugamba gwe kennyini n'agamba anti sijja bisobola ekiri wano sigenda kisobola n'atambula n'agenda because omuyisizza bulungi naye abakozi betukozesa ng'ovudde abakozi b'ewaka sisita wegedde akantu omuntu yenna azza kukolera mu nnyumba aba muntu nga ggwe ayina ebisige nga bw'obirina buli kimu okusinga nkyongereko sisita n'okusinga wakusingira gwa
abamu bateeka mu bisenge yakwalira obuliri yalongosa ekisenge kya bbaawo yajjula emmere yayoza ebintu byonna ebiri private eby'omwami wo mukomawo ku mulimu yajjula kale waliwo abakyala nti akooye mukozi najjula naye napresenting eri omwami we n'amutegekera naye yaleetera n'omwami mugenda zuukuka ng'emmere eri ku dining mugenda tuula kulya buli na mwami we ate munaye abaami kye bakola olowooza afumbya ggwe afumbya mukozi anti ye yafumbye kati gwagenda kugamba ki kati kyoba omanya tewali kyomusinga akusinga bingi kubanga ate ye awo omwami w'essanyu ffe gye tubeerera bize oli wasiwasi mu kibuga oli biki she can do better than you and she can be a very humble wife n'alabirira n'abaana bo ggwe ate abantu abo be tubayisa obubi sometimes batuteekako n'obulabe ojasanga omukozi ng'ayagala oveewo ng'ayagala oviirewo ddala wamba amakaago naye wobeera ng'oli mukkakkamu ojja kwekanga nga ne muli naye afuna ekisa n'agala naye omukyalo ono engeri gyampisaamu ng'omwana w'ewaka why should I do this abantu bangi bayitira mu bakozi baffe tukosa naye okimanyi woba oyisa bulungi omuntu abeerawo awulira nti no ayagala obeere mulamu because she is surviving nga Allah ayisiriza mu ggwe kati wetugamba nti tugenda kwekkakkanya ate nakyengenda okujjukizaamu ekimu nno sisita obadde okimanyi nti wali abantu fe obutabanya bwaffe twefuukire ddala ensonga ezejjako riziki omukozi oli wajjeewuwo manya nti Allah afudde riziki ze ziyitire mu mikono gyo okitegedde kati gyokoma omutulugunya n'akuviira nga riziki zo zikenderawo ekyo ekyogambye nti baraka nezikola ki neziveewaka kulwensonga riziki z'abana abantu ziyitira mu mikono gyo just come down ate oba eyanzira nnyo nti mwebale kunkolera nayina bosi waffe Shekat Muhammad omusajja oyo Allah amusaasire namukolera emyaka 10 naye omwami oyo yadda akakuba nagamba bambi webale kola ki ne bwakunenya mu nsobi gy'okoze ku mulimu gwe naye kuba yagamba bambi webale kola okitegedde bw'aba alinayo ekikonde nagamba twala omwana mu ddwaliro nakugamba genda onyweko sukaali wallahi bwesogera kintu ekyo Shekat nja mulyaza amanyiza buli akoleddeko ewa Shekat Muhammad amanyi ekintu ekyo nti bambi alina tips ze zaawa abakozi be ne babeera nga at least yekkakkanya gye bali amanyi abeetaaga ate nabo bamweta very good ffe tutwala example ezo ffenna abakoleddeko gyali n'abakoleddeko ewa Shania n'abakoleddeko ewani naawe bwe tokikola nsaba okyongera era nange nagendako ewa Shania sigenda kubira bulango bayinza okuba ekiisa kubanga ate gwe okozesa abaami abakulu abantu abakulu abo tebafugika naye olaba nga they can be under you and they listen to you waliwo hidden agenda my dear kwekkakkanya kankubuulire abantu nga tebaagala muntu newogera olunaku olwo oba ofuna ansa so banaye okwekkakanya kikulu ngenda gamba ne kuba n'abantu be bagamba for example kati gwe boss n'oteekawo omukulembeze akulira abakozi abo manager bannanga abantu abamulemesa bannammwe emirimu n'ofuba nnyo okulaba nti omuntu oyo omugobesa ku mulimu bannanga ogenda kukola emirimu gyonna ogimaleyo ogenda kulabira kabiri y'omuntu oyo gwolemesa emirimu bannaye twegendereze tubeere bakakama titwagalane olw'okuba nti nno bwomu riziki ya munne eyita ku mugongo gwa munne oba kitegeera baboosi tusimbe ku bakozi baffe tukkakkanye tubeeko nabo tusekeko nabo banna wali omukozi nga muntu gatasikkana naffe abakazi tetuseka omanyi nti omukozi olina kubeerawo ng'oli gulume naye bannaye tetuseka tetuteesa oli bwayogera kintu kiwedde khalas kiwedde bannange tawaadu man tawaadaa yenna omuntu ayekakkanya rafaahu Allah amukola ki amusitula waman takabbara ate oyo omuntu eyekuluntaza khadalahu Allah amukakkanya sisita akantu ako kawulidde omusolo mukulu saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa okukwekkakkanya eri buli kitonde kye nali wano ku Supreme Council last week banfuluma masjidi ndabye omwami mukulu sekera smile nga smile nene gyampadde bwe yampa smile nze nangamba mama nsaba kubuuzaako
nenzija nenfukamira mba nfukamira aliwo omukyala nagamba Hajjat ani ogwofukamirira nempulira ng'omwami akakkanye nze nali mmanyi gwe nfukamirira nti mwami mwetaavu nga nkimanyi mutima gwange nkimanyi naye olw'emyaka gye appearance ye smile ate agambye yagala mbuuzeeku nga mpulira siwa asigala nga nkoze eki nga nyimiridde naye omukyala kwegamba omukyala yayagala ndage nti nooba oli w'amaanyi oli mutono balina ndowooza we batuula somewhere okulinda riziki kati yalabanga nze ofukamirira ono nkoze kibi n'aleka nanyo nempulira nga amukakkanyiza mama tofaayo nemubuuza yananga Hajjat ebbaluwa zange waziraba nemugamba ebbaluwa saaziraba naye baaziraba era inshallah tujja kukola kujja nzijukize amannya go mbakubire bakole ki bakoleko kati nga ono ye alaba nkoze ekive nze okubeera nga nfukamiridde oli because oli mwetaavu batumanyi babbosi balina okufukamirirwa abantu bakimanyi boss sister sokovenwatu wonna wobeera nga Allah yakusitulako ekintu for example ojjukira nga okyali mu klasi ng'okyasoma bwe bakuwa penso nti gwogaba penso emikono gy'obeera gyo kitwale nakwapeta olina apeta mu keesi oba okitegeera olina obundaazi konna Allah kaba kusitudderako saawa eyo gwoba omukulu oba okitegedde naye mu bukulu bwobwo kaba kusuddeko oba bakuwadde kukulira fumbiro oba bakuwadde kukulira tooyi nga mbatooyi abooza tooyi gwe mukulu wa tooyi naye abatooyi abo n'obacunya bakuwadde kukulira nga waki tugambe wasembayo okubeera wansi weddala wonna sister wonna wobeera wasembayo okubeera watono ne bagamba nti gwakulirawo ng'oli mukakamu abantu bana n'obagobesa ku mulimu bonna n'obavumavuma bonna naye nga nawe you was just a mere person you just olaba bannabi Muhammad bannabi bonna abajja bagambanga batya qawmi ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin ghayru yabagambanga inni basharun mithlukum nze ndi muntu nga mmwe temuntwala nga balayika temuntwala nga kyanjawulo ndi muntu nga ki kyembagalako just kitiibwa naye sibaagalamu just ki barakallahu fiikum mu dakiika emu sister nsaba osibula abantu sister neyanza nnyo alhamdulillah kuba nti no Allah tuwadde chance okuba nti twogera ku mulamwa guno ogubadde gunumya omutima alhamdulillah era abantu baffe bonna abatuulize tubaagala nnyo nsigadde ndi Ummu Hudhaifa Tamatu Janna Girls Educational Center Wakiso Kasenge je Tamatu Janna Integrated Junior School mashallah y'abaana baffe abato banaye tutumula ddiini bannange then Tamatu Janna saidi ya taalim y'Oluwarabu bannaye mujje mutalire emisomo egy'eddiini wamu naye section y'oluzungu ne Quran bannaye Quran the best thing ekyobugagga kyolina mu bulamu bwo jangu otalire Quran byonna byolina alhamdulillah naye Quran the best ku byonna byolina so center yaffe eri awo Wakiso Ummu Hudhaifa nze agikulembera nsaba Allah antaasa okweraga n'okwekunutaza atuwa okwekakkanya ya karibuni mwenna mujje ku Tamatu Janna Girls Educational Center barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair tweyanziza mwebale kutuwuliriza mwebale kutulaba mwebale kubeera nga mwekomera ku GTV tusaba Allah subhanahu wa ta'ala fenna tusiime nebe betusharinga nammwe Allah sumusaba abiteekemu baraka era bitukuumireko ate era tubikoleremu sometimes tusomesa ne tukona ku mpisa z'abantu abamu abali mu kutulaba mutusonyiwe tetubamanya ekituufu naye tubeera twagala kuzza eri athara yani biki ebigendo tuyama here in dunia and the after mbasaba mwenna abali abalina bizinensi zammwe tetufuddeyo bizinensi efaanana etya naye kaseba nga bizinensi ya halali mujje mulange naffe bannaye twetaagira ddala obulango mujje mulange naffe tusobole olaba nga TV yaffe ey'obusiraamu nayo esobola okubeera nga etutumuka kuba ate we tuba tusasula emisolo tewabeerawo nti nno oba eno ya busiraamu eweereza ddaawa yokka ffenna tusasula emisolo gye gimu barakallahu fiikum mwebale kwekuumira ku GTV mwenna abamanyi abandaba social media batulaba ku TV mwenna nga mubeera okulinda program ya Hajjat Shania Kigozi saba Allah abanjagalire abankuumire naffe atukuuma tuwa obuwangazi obulimu baraka ne khair mama nga Hajjat Sarah Kigozi dadi wange Haji Kigozi Hamid ne family yange yonna ya Sheikh Nkanj One Umma team salamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuhu. Omukyala oyagala okweyongera okuyiga obusiraamu bwo? Oyagala okusomesebwa abakugu mu ddiini era okufuna ebyokuyiga mu busiraamu bwo? Tosubwa program omukyala omusiraamu wano ku GTV ne Hajjat Shania Kigozi, Mother of Orphans, buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 1 mpaka 2 ez'ekiro ng'oyiga okuguka era ofuna ebyokulabirako ku ngeri omukyala omusiraamu gy'asaanidde okutambula mu lugendo lw'eddiini ssaako obulamu bw'ensi wano ku GTV ng'ekutuusibwako Jilbab House. Bulijjo tova ku GTV n'omukyala omusiraamu.